Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Gwagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mawulire si malungi agava eri mu kitongole ekya UPDF. Gava mu kitongole ekya UPDF mawulire si malungi. Waliwo owa UPDF, waliwo omujaasi wa UPDF yeekubye essasi n'ava mu budde eri mujje mu bulamu bw'ensi eno ku mukwano gwange ali eyampuliriza. Kutegeeza nti nno abali e Bulaaya mbaanirizaako nnyo, abali e Qatar, Oman, Dubai mwebale nnyo kubeera ku mayengo gano aga UG Update TV. Gwe atanaakuba nga osubscribinga genda mu maaso wali osubscribinge osobole okuba nga otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati aba UPDF bali mu kunyolwa olw'omujaasi munnaabwe amadde inginiya abadde amanyikiddwa nga Isaac Haliho yejja mu bulamu bw'ensi eno, yeekubye essasi ne yejja mu bulamu bw'ensi eno. Kinene ekikangawa kibadde ku kisaawe wali Empigi okuliraana bridge. Ono nno we yeekubidde ekyasi ekimujje mu bulamu bw'ensi eno, n'ekigambibwa nti nga tannafa Isaac Haliho alese ebbaluwa gy'awandiise ng'agiwandiikidde Chief of Defence Force Gen. Muhoozi Kainerugaba ng'alambika enfaaye na biki ebimuviiriddeko okuba nga yejja mu bulamu bw'ensi eno gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bulijjo tujja tubagamba nti nabo bennyini b'olaba bakuwakanya nabo balina ebizibu. W'obeera eyo gwe n'otulanga olaba ng'ebizibu ebitakwatako ebigenda mu maaso mu ggwanga bituuka ekiseera ne byetoolwa ne bikwatako. Ebizibu buli wamu biranda. Si bwe tuba nga bannammwe bavuddeyo okulwanyisa embeera embi, muveeyo mulwanyisire wamu musobole okweggyaako ekibambulira. Kaakati Aliho yejje mu bulamu bw'ensi eno gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era omulambo gwe poliisi eguggyewo n'egutwala wali eri ku police station, ku poliisi ey'Empigi, wongere okuba nga gwekebejja nga n'okunoonyereza kugenda mu maaso. Ngenda kubanga nkomawo mbawo ebibadde mu bbaluwa gy'awandiise gy'alekedde Chief of Defence Force olw'ensonga ng'alambika n'ekimujje mulamu bw'ensi eno ekimuleetedde okukuba essasi okwejja mu bulamu bw'ensi eno obuwooma ng'ettooke gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nkwanirizaako nnyo, jangu wali wansi osubscribinge gwagala otweyungako mwabali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Mategeeza nti no tubagala nnyo, tovaako subscribinga tugenda kuba nga tumawo mbaleetere biki ebibadde mu bbaluwa gy'awandiikidde Gen. Muhoozi Kainerugaba gye ngenda okuba nga mbaleetera kuba agambye mwe muli n'ekimusse.